Mukama yeebazibwa abooluganda, Musumba Tomugerwa emutundo wano ku St. Fellowship. Kono gyange abatuuliriza abali ebweru abali wano mu Uganda, mbaagaliza Christmas ennungi ey'ettendo. Tuleme kubanga tucelebratinga ng'abansi bwe bagenda ocelebratinga nga banywa omwenge, balwana nga bakola effujjo lyonna. N'olwekyo ffe tugenda kubanga tukuza amazaalibwa gano nga naffe tuzaalibwa buto mu Yesu Kristo, tulage ekitiibwa kya Mukama Katonda. Mukama abampeera omukisa mu Christmas eno, ate n'omwaka ogujja gubabeerere gwa ssanyu. Here we go. Kino kyekijjulo ky'essaawa eno ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Kakati kankulageko katono ku kutya Mukama Katonda. Kwegamba oyinza okusanga omuntu nvuka mulokola ali wali beemola n'akawala olulengera omusumba n'alyoka yeekuba ensiku ne Katonda badde taliiwo wangi wadde waali atidde musumba okusinga Katonda. Njagala oyiga okutya Katonda butereevu. Kati bw'otya Katonda butereevu waliwo omukisa. Zabbuli ye Psalms 128, Zabbuli 128 mu lusooka. Alina omukisa buli atya Mukama. Gamba nkutwala olwaleero bw'okola okwagala kwa Katonda mukisa gwa kuyira butereevu. Alina omukisa ng'atya Mukama, atambulira mu makubo ge. Ng'otambulira mu makubo ge, kubanga onoolyanga emirimu egy'emikono gyo. Oliba wa mukisa era oliraba ebirungi. Yes. Mukazi wo aliba ng'omuzabbibu ogubala mu nju ez'omunda mu nnyumba yo. Abaana bo ng'amatabi g'omuzeyituuni nga beetoloola emmeeza yo. Laba bw'atyo bw'aliweebwa omukisa omuntu atya Mukama. Mukubire mu ngalo omuntu atya Mukama Katonda. Ekyo kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo.
Telev tukomya mukwano likuchenda munana katonyeze musanvu. Yes, this is your house. Mukwano osobola okuddira obulamu bwo okuvuluma ku lwaleero naawe abadde atambula mu mbeera ezitali nnyangu abamu nga n'erinnya lya Yesu livumisizza. Omanyi buli wootasumululwa mu bulamu buno you become a stumbling block to others. Ne Katonda buli waakusumulula okuviira ddala mu mpisa zo you become a stepping stone n'ofuuka ejjinja abala kwe balinnyira ne balaba Yesu. So njagala weechekinge mu famire gy'olimu wookolera ku kyalo kw'oli obulokozi obutambuza otya abantu bwe bakulaba beegomba Yesu basobola okujulira nti ddala wakyuka. Mukwano ekyo kikulu nnyo nnyo eri obulamu bwaffe kubanga Bayibuli esomesa egamba nti muli balabira ku bibala byabwe bibala kibyobala. Kikulu nnyo mukwano mu time eno ya Christmas nga Mukama waffe Yesu Kristo azaalibwa mu bulamu bwaffe. Tazaalibwa buzaalibwa kubanga ekyo kyabaawo dda naye tusabe addemu azaalibwe mu bulamu bwo. Programu enganzi gy'olimu programu enganzi eno muwanguzi etawanika ng'ekutuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding nga lisangibwa Nabweru ku Kisaawe. Era nga njagala okutegeeza nti ly'essomero gy'osobola okutwala omwana wo n'abeera bulungi ate nga ne mu bya Katonda mukwano essomero lizimbiddwa ku musingi omwana okubanga atya Katonda ate nga n'abaana be basomera walungi ddala environment bw'onaatuukayo naawe ojja kutegeerera ddala nti kyenjogera kyekyo ebibiina classes abaana mwe batuula birungi wasobola okutuula n'asomesebwa bulungi but teachers bali well trained and qualified. Kyenjogera nti basomesa bulungi ate era bakuguka mu ekyo kye bakola. Endya nnungi endabirira gw'omwana wo nga weetaaga talanta esobola okuvaayo waluzimbe mu talent mu bulamu bwe. Mukwano Prosper Junior School essomero erigye buli kitone kya buli mwana ate era gwe alina omwana owadde care nkugamba mwana omuto myezi 6 teweetawaanya togamba ati omwana wange ate nasiikole n'otuula myaka 2-3 nedda mukwano omwana muddusawo kudde care okuviira ddala ku myezi 6 basomesa gye bali ababakolako obulungi ebyokuzannyisa buli kintu kyonna omwana wo asobola okubanga obwongo bukolera ddala naawe omweyagaze from daycare up to primary. Ate gwagamba nti omwana n'atambula ati avani weeziri era gwogamba bugambe nze nsula wano omwana wo ne bamukuleetera ate era ne bamukujjako ku makya ne bamukomyawo ku ssomero. Ebisale by'essomero byakuteesaako director principal bonna gye bali ojja kusobola okubanga ogendayo. Ennamba y'essimu gy'osobola okubanga oyitako okubafuna eri nooti 7 nooti 978-435 oba 0392962930. Namba z'essimu ezo mukwano osobola okugenda ku Facebook page eri Prosper Child Care ate ku website eri www.prosperchildcare.org. Katugende maaso n'omuwanguzi waffe mu ddakiika zaffe ntono. Mmanyi nti ebibuuzo tulina bingi naye mukamuye eddakiika 2 tumali tuzingeko obujulizi waffe oluno nange n'abawa ne mwogeragana naye. Bunaye finally Mukama nampa omwami. Amina. Mwami oyo twasinkana tugenze kuweereza. Nali nakadde ebweru ne tusinkana nga agenze kuweereza naffe ne tusinkanira eyo. Naye nga kyatuka ekiseera nga nawummulira mu Mukama nga nawe nga mu biro ebituufu olireeta omwami. So nenkivaako era nga Mukama akukyusiza nga bwe wamusaba. Nga Mukama ankyusiza ddala completely. Nga simula sikati yange teri kiki. Naye nga wano wembeera engeri bali nti baali bakyakaze ng'olumu banteeka mu mmotoka ne tugenda naye nga sinywa mwenge. Ng'olumaga bannaye lwaki temundeka lubanaye nedda biki jangu tugende nga lwaki kubanga mulamu wange eri anjagala nnyo ne sisita wange. Naye nga wentuukayo nkola kinsumagira nga mbabowa. Naye Mukama yampa omwami. Amina. Twali tugenze kuweereza nitusinkana nze nali simanyi nti mu bawala bonna abali mu
mu organization yakoze ekyanjagadde nsamwa njuna intention yange nti oba ebirowoozo biki first of all yali type yange omusajja mweru nnyo nze nali sagala abasajja beeru tuweereza mukama tudda waka asabye enamba y'essimu twogera ku byakutambula nange nsobola otambuza nsobola okuconnectinga bwe bityo nze byendiko njagala kweddirayo kola kikwetambulira munnaye ebifaananyi gye byatambulira kubanga twaweerezanga abantu bangi nga tumaze okuweereza abantu abasinga nga bamubuuzayo omuwala oyo ne nazaala wange nagamba omuwala oyo mutunuulire omwetegereza mutunuulire nze ndabamu ekintu tamanyi just kifaananyi kuba ali bweru ne basisita be abatanda bangako omuwala oyo nga nzira waka nga nkubirako otuuse bulungi koze yantuusa bulungi tugenda okwetolola nga wensabira nga naye wakolaki wasabira naye nga nze sibiriiko sisita nambuuza omuntu akubira akakulaba omulundi ogumu kiki koza twaweereza nayo kimanyi nawe nze ndi mukoowu njagala kwekoya nakuweereza mukama olwo emyaka nga tegituuse egy'okufumbirwa gituuse naye nga ate kati nga kyatuka ekiseera nga si kyendiko njagala kuweereza mukama nakwekolera yes nga sisita ngamba omusajja oyo nakwagala ne mugana nedda naawe gayi mutunuulire nekituuka mukama n'akikola gayi mulungi alina ssente ayinza n'okuba nga alina mukazi tunuulira gayi ngeri waalabika nebisooka mwerwa netubivaako naye nga yangamba omwami oyo akwagala ne mugana nedda munaye netubeeraawo kakana nefuuka aba friends netwogera maze mu bulokole emyaka 3 nsabira wana ate gwenze nemuga nkulidde mu bulokole naye nga wakamalamu olweno gwenga mu bulokole wakamalamu emeka nga nange webalamu ennyo emyaka ng'ena obutuufu bwengamba nti kati buno ntambudde ne mukama nga seeyonoonyesezza sitamiira sikoze eki nangamba eri mugamba mami wange muweereza wano bitinani mumulaga nangamba mumanyi oyo omukyala biki munene netutandikiraawo netunyumya mbuliddeko ku famire ye olwaleero gw'oli naye yes gwendi naye kalulu tukaddize tukitiibwa n'ettendo tukiddize ye mwami jjuuko ye mwami jjuuko afaananya eryoweewange munaye netutandikiraawo kati nali simanyi nnyo naye nga sinaawo kuyiga mu wano wemusomesa nga tulaba nakujja mutunde nti obuuza mukama naye nga nze mubuuza nga mubuuza kati twalirimu ne nga mukama ki ekigenda mu maaso okwono gayi biki kati mukama natandika nga okola kyokwogera ng'alaga yoyo ne mugamba okakasa mukama nakugamba embuzi gyonanzizaako ey'obulokole omuntu omutuufu yalina okukola ki ogitwala yes munaye amitinze sisita wange ekitabanga wonze kutwalira muntu famire yange muntu boogedde biki akyadde ewa esewaka mubazadde naye wa sisita wange tutandikidde awo engeri butwali nti mu kyaki ewaffe bino ebyokusooka okutukuza obufumbo nga tebabisomesaako nti oba musoke mugattibe nga temunaba kubeerako kyemukola nanjagala natukesonaganyala kubeera naawe kyogamba mutundo olina ebintu byesomesa yes yeah nze nembeera n'omwami wange netubeera ffenna tulina omwana netuzaalayo netutambula kati taimu yatuuka nenziramu nentambula kati sisita wange najja wano okuleka oli mukulu wange na sisita wange wayajja nangamba ani wookomawo olina okugjako emuntu naye nga nze naloota dda nga alina okujja wano nga pasita Tom nga ngamba nzije wano naye nga mpulira mutundu nga kiri wala nnyo nga nembaga nze sente nazijjawa kibanga ekyalo yes kayina mukwano gange nga naloose nga pasita Tom akuhaginze nga ngamba akwagala nnyo jangu naye akasikaati ako nalina akasikaati ngeri nali nyambala obumpi nangamba ng'akulaga akasikaati naye agamba mutundu namubuuza mutundu yewanga wala nga mpulira ddala ekyalo ekigambo kyewala yes munaye time yatuka we nakomawo sisita wange oyo nandeeta naye nga ndi naani ne mwami jjuuko yes bwe twajja ne tugenda mu bapya ne basomesa ne ntandika okwezuula wadde nalinga naye nga njagala naye nga simusoberamu kunkuba mpeta nga mmanyi nti fine obufumbo osobola okwera nga tuwali mpeta kuba eka sigirabyeko kakuba okwanjula bakulu bange kabe bamaama bange so history yonna ewaffe kuva ku bajjajja siwulirangayo omuntu gwe bagamba nti ono
kabwe bino eba just wano basheka basabiraawo nga sina mukolo munene nnyo nekigwa abasinga beefumbizizza biki nga ze manyi kibeera nnomo nawe obeera bufumbo kasitandi n'omwami ne basomesa nenezuula binna netandika neŋŋamba oke kati ne basomesa n'ekyokubira n'omusajja nti buba bwenzi konze wangi ate muli njagala nnyi mukama laavu gye nali nennyinyi yekoma ku Misiri natuka okubeera ne mwami Jjuko nga laavu eri yennyini nga sirina naye nga nkikola lwakuba mukama gwagambye nti ki yoyo nemugamba mukama wobanga yono nemugamba laavu yeyinza obutabaawo naye njagala laavu yo nga yenkuuma obutasobola kwenda ku mwami ono nti nsobola okukiitinga kuba ekisiba nga yasigala nga akola kinga akuba laavu ya mukama yanyweza nga niwe kiba kinjuko niwanyiiza nga ex nakuba omanye omuntu manyi okuddayo kuba omusajja akunyiizizza esimu lwaki wali ogirekamu lwaki tugikyusa no ya sakyusa simu zange kubanga nali nkola nga bantu abantu so kati nga akuba naye wakuba nti nasooka kwagala mukama okusinga omwami wange nanyweze endagaano era kasooka mbeeranga naye simukiitingangako myaka emeka kati tutte emyaka kuba omwana waffe mwana gagenda mu myaka 10 kati omuwala amina olaba nga kyamagero ddala yes kyamagero naye Yesu alokola ate n'akyusa nenezuula nembeera naye mwaka ki ogulu ojja wano mwaka ki okujja wano paka tugenda mu myaka 3 nga muzze wano yes olwotegera nti okubeera n'omwami kibi ataliimu wampeta kiba kibi yes bubeera bukaba bwenzi kintu nekinsala kanenga mbe katono namutandika nti ntandike nti okumuviira omuntu gwotayombye biki nali mbisiba yali tannajjawo nga tannajja yakyasabira eri nga njagala bisiba nzireyo wa sister wange enjiri gy'owulidde gyempulidde kubanga Yesu yakumatira konze wangi bwenzi munaye nga buli saawa kikomawo kanenga mukama nkikoze nti kati neŋŋamba ate we naddayo eri nyiza oba okutandika okutambula ne bana abanyu nemugamba mukama omwoyo omutukuvu batuyigiza kati okubuuza mbuulira ki ekyokukola kwolwo nali mbisibanga simugambye namugamba omwoyo omutukuvu nanga sigala oli ekyo nkimanyi sigala oli bane abawala muna temugenda nga tefuna nga tebanaba bagatta ne mugamba naffe tunabuulize mukano kino kyali kunze kuba olwedde twagenda okujja wano olwedde nga ndi naye ate nga tobimanyi yes amazima nagazuulira wano yes nangamba sigala wooli ne tusabanga bwe mugambako gendako emuntu ndoze sigenda mu makanisa era muntu siwa mutambuze mu makanisa yakabeerako mu kanisa egi eyali eyokubiri yeeno pozi ne otusabira kati mukama we yatulungamya okusabira naye nga tagenda mu makanisa nesigenda mu makanisa bayaye mukama nanyamba najje mutundwe oyajje mutundwe tukiyira mu bapya nayasomesebwa naye neyezuula nalaba nti kyetulimu bwenzi biki naye nga ffenna tukitegedde nti bwenzi naye nga tetunabafuna mwoyo guno gutukuza bufumbo tulina bye twetaaga kumaliza kuzimba ku nnyumba tulina okitegeera nga ndaba tetunaba nnyo ate nze nentambula mba nakajje mutundwe mazeewo kebbanga nga like ya ndoza mwaka gwawera nentambula nengenda e Jordan nemuleka waka n'abaana si mwami muzibu akukkiriza era yasayininga empapula zange nengenda mba nakatuuka e Jordan nakakolayo ndowooza emyezi nga2 mukama nangamba oli mujeemu konze ate njeemye eki nakugamba neetaaga ompeereze olina okuva e Jordan ningana akasindinga contract invante Jordan oyo njagaza kifaini keggweko nzireyo nangamba nkwagaza ebintu ebi bibiri kutukuza bufumbo kisooka kuba nakomanga omwaka gutandika nanga 2019 this month 2019 ayina okugwa nga muvudde mu bwenzi ekyokubiri kumpeereza konze yenombaga ekintu nekintawanya nekindengamba mwami Jjuko nemuga kati nno nkubuulire mukama atubanja kino natandika mukama okulosa abantu abala nekyo kyajja kitya nga mmaze okulwana ku lutalo nsabye nzijeyo gawuni yange mu bisooto ntandise okulengera ku kire kuba tebyali byangu
nze okutuuka wano nti nfumbirwa ofumba obutukuvu waliwo ebyekika ebirwana nga gawuni yange bagiziikeyo mu kayumba ng'omala nakuyita mu tosi biki okugijjayo kati naye nagenda okufulumamu nga nze nga nkisabira nga buli saawa nsaba tuleme kweyisaako abalokole sabira ekintu ekyo kyolaba nze nasabiranga okufumbirwa kwange ofumba obutukuvu nga mukama yonna gye bateeka gawuni yange empeta yange yonna bivaayo ne mugamba simanyi biro ki naye oba bituuse nina okikuba nga bukyali empeta yange kuba nezuula nti ewaffe teriyo bufumbo tebangayo ki kati nga tekiba kyangu kuwaawa taata n'owamaama kati nga olina kulwana ngenda okufuluma olwedde nga nengerayo ku kale nga olumu ndoota nyambadde gawuni kuba lwe nagijjayo musumba Viki n'agyoza n'anyambaza ndi mu kirooto ne bangamba ng'onyumye ne ngamba ya kati ntandise okumanya ebirooto ne wano nga tunzize wano nga nenga kati kino kire nno nengende Jordan mukama n'akigaana omuntu gwe nali nansinga natuka n'ofa mu biro ebitali bituufa yali get pass yange okomawo nenkomawo wenakomawo ne mugamba watu omuntu mulambe Jordan nato omuntu mulambe Jordan oli kubujemu ndi kubujemu era mukama yangamba oyo agenda kufa kuba weegwe nina okuyitamu oddeyo Uganda ompeereza era ndimuweereza kakati naye nekomawo nali njagala nnyo ssente baali bampa ssente eziwera nenga naye nefuna chance nali bagamba tusobola okufunira omulimu omulala wadde onaagenzi nengamba kankole mukama kyakola ki kyayagera namugamba nina okukola kyonna kyongamba munaye nenkomawo nengamba omwami biri ebintu bibiri binafuna mukama byangamba tutukuze ofumbo tuve mu bwenzi guno omwaka n'okumuweereza ko omwami teyakigula mangu ngalowooza zakyagala nnyo ng'oyo bakyala mukama nanyamba natandika okwogeranga naye ng'alaba ebiro bituyitako ng'alaba awasiza ng'alaba natandika okwogera naye nakkiriza finally nenkyaza omwami wasenga bamala netwanjula naye before kumanya nti sani yagolokoka twali mu bwenzi nga tewali complain yonna waka wena bagamba nti kati kukyaza kwanjula tuve mu bwenzi musumba nakamatezi nakulabira nti mami anzalira ddala nagolokoka nanga tekisoboka nze mami wange namugaana namugamba omuntu gemba naye ebbanga era ng'ombuuza nako benyi ayina obuze mukwano gwali atya nga tewali kati kiki nagamba tekisoboka nentegera kati mizimu mama omukyalo omulokolo oyo yatabuka naga saagala nemikosi jjajiberako sibyagalira ddala gwomanyi ogenda obiteka ebintu byatabuka nempwira nga kintuuse wanange nenga mukama kati kiyinza okuba nga sigwe wayogera kizibanga nebweru naviirayo bwereere waliwo ekikyamu nakuwulira bubi mama yakugaana ye bamugatempeta ate anti mizimu nga gigolokose nkugamba ekyo we nakitegeera nze saakabira mu saaluuni munaye nga ngamba mukama ki ekigenda mu maaso nga mukama ngamba nakugamba ngenda kukola omukolo gwogwo biveeko yo stand yoyo omwami nze mukama we Jordan nali ngenda kwawukana n'omusajja nga mpulira nkoye pressure mukama nangamba kogeza nova wano oyo omwami munaye naye nga ina support emu yokka eyamami wange oli omulala nga mga omwana muleke mukama kyekyo yamutumye nagamba tekiriyo si mukama atandise kungamba nalose n'ekyoto ku musajja oyo si mutuufu nenga kati nno sitaani nenga mukama mpe emirembe mami yagenda olabanga nemeddeko ebintu bigenda mu maaso muga nkwire mami kolo nagenda ne muga nkwire mama sikuyisiza mu maaso naye amazima gegano omusajja ngenda mwanjula oba ojja oba tojja nze ngenda kola ekintu kya Katonda kyayagala meeting nezitandika okwanjula kwaliwo ne baza mukama yajja bonna bakungana n'abo mukyalo ebusoga eriyo abajja yes ne balaba ku kitiibwa kya mukama bwana tulunira okwanjula kwange nga nzaani mami Justin kwayimukira najja naye nga tekyali kyangu
nti nze twayomba okuva natandika nti tugenda kufumbirirwa nangana kigamba Jordan nafunirawo ataaka nti omutwe ogw'eddalu gwakomawo bakubira senge essimu nasabira kusinga ndalukiddeyo olalukidde Jordan kwogera ku bufumbo obutukuvu nasabira ku simu nga mpulira ensanafu sitandise okuntambula mutwe nga mpulira siyabitega ne bosi wange naga tokibanga nakukwa baali bamanyi ndi muntu asaba nti amukama nkankomewo mukwano mu ddakiika ntono nnyo buli kyobwa Katonda kirwanyisibwa naye Mukama tumwebaza Katonyiza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Obulamu bw'omulokole buli lwa mukaaga okuva ssaawa 3 okutuuka 5 ez'okumakya ku 98 Katonyiza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Omusumba Tom ne Jasiri Mugerwa bakwaniriza n'essanyu lingi okujja okubegattako mu kusomesebwa n'okusaba okubeera Mutunde Christian Fellowship okuva ku Monday paka ku Lwokutaano jangu oyigirizibwe engeri y'okutuukirira mu Katonda olwo naawe olyoka otambulira mu bulamu Katonda bwe yakutegekera. Tubeera ne services ez'enjawulo omuli ez'okusumulula okwegayirira nga kw'otadde ne kansolingi okuviirira ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ssaawa 10 ez'akawungeezi ate ekiro okuviirira ku ssaawa 2 paka ssaawa 11 ez'okumakya. Ate teweerabira tusangibwa mu Tundwe mu Kabaawo zone era takisi ezikuleeta zisangibwa mu paaka empya n'enkadde ku siteegi ya Pastor Tom. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu yaffe ne wammanga 0772 42 74 52 oba genda ku mukutu gwaffe ogwa intaneti ku www.mutundwechristianfellowship.org. Tukuwaniriza. Mbutire tukomye omukwano oli ku 98 Katonyiza musanvu oli mu program yo nenganzi muwanguzi tawanika era nga wetwogerera tulina omuwanguzi waffe program eno ekutusibwa ko Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa Nabweru South Zone okuliraana ekisaawe era nga bw'oba oyagala okubatuukako ennoti 070 978 435 oba 0392 964 930 awo nno mukwano wetuli mu ddakiika zino tulina omuwanguzi waffe era nga manyi nti time eno y'amasimu naye nga sinaba kubanga tuyingira waawo okusaba kwaffe n'okusiiba kugenda maaso era teweerabira tugenda kuba tumaliriza n'okwebaza Katonda ku Lwokutaano tugenda kubanga tumaliriza n'okwebaza Katonda era gwe abadde mu kusaba kuno n'okusiiba okw'ennaku 10 naawe asobola okukwegattamu naawe kwegattemu era bwe tunaavaawo tujja kubanga tuyingira Christmas yaffe bwe tunaagivaamu olwo tuyingire 31 wankuluko December wetujja okukeseza ekiro mpaka nga lumo era ennaku z'omwezi ezo tubeera ng'ozitunulira bulungi gwe ali ebweru naawe oyagala okwegattako togamba nti nze mbivuddemu naawe Mukama agenda kukolera ebikulu n'ebyamaanyi era tumalirize ffenna okusiiba ate era tugere ne mu 31 nga tuli wamu era njagala wandiika ennamba y'essimu 0772 42 74 52 eteekako 31 support oba otekeko abiri otekeko okwebazaako Mukama ajja kubanga akulaba bulungi ennaku z'omwezi nga 6 Jan tujja kubeera n'okusabira kw'abaana ba primary okuva omwana ali mu lubuto mpaka wa P7 ate oyo ali abaami mwenna ennaku z'omwezi nga 13 January olwo tujja genda mba students okuviira ddala ku senior 1 mpaka ku university ennaku z'omwezi nga 19 bwe tunaamaliriza olwo nno tuyingire mu Jan ennaku z'omwezi nga 2019 tujja kubeera lunaku lw'abasingoozi mwenna katugende maaso n'omuwanguzi waffe ono
amasimu go gaagano gatandise akakaweta kenda bulwaleero embaga yabaddewo embaga yaliwo kati tugenda mu wiiki 4 embaga ebaddewo era nga tuddiza Mukama kubanga tebyali byangu nabyo kubanze ne kulwa embaga lwennyini natabuka n'omwami kulwa omukaaga lwennyini ne batugatta ngolo ebira tunabiwulira mu bibuuzo. Hello wanji munange. Hello yogera nnyo. Hello mukwano tuyingidde mu time yaffe ey'amasimu katusobole okuba nga tuzitereeza bulungi osobole okuba nga kutukwasaganya. Hello wanji Nsumba Esirabazima. Amina. Nsumba ono Doreen Fisher. Njagala okwebaza Mukama nti omuwanguzi oyo yawangula. Oyo. Actually simanyi oba y'omuntu gwe mmanyi kuba abadde amuzeeko ebbanga tateranga nnyo okwogera ku kibiina ngamba ekyansabira luno oluki beemadde nga munoonya kumakya nawulidde nga akuba mugolokoka yaaka ne ngamba I have to look for you that I'm so grateful. Agambye yoyo ddala. Nina omuzeeko mukwano. Bw'ava wanajja kukubirako. Alright, nebaza Mukama era ekitiibwa nkimuddiza. Amen. Ngamba Isano Mwanguzi yakima. Okay. Abuza ekibiina kyewakomamu. Namala senior 6 na certificate mu computer science natenga n'okusoma waffe tekiriiyo. Nirya nakyo Mukama yakikutula. Nakyo Mukama yakikutula. Bamu bonna nze abirina bonna bakoma mu P5 P6. Hello, situla ku ddoboozi taata. Hello. Nkale taata yongeza ku ddoboozi. Kale nkolidde no nkwana eddoboozi liganya olwaleero eryo. Hello. Yes, yebaza. Amina. Mwebale tuweereza. Twebaza Katonda. Nebaza muwanguzi waffe olw'okuwangula. Amina. Omuwanguzi webale kuwangula mukwano. Ekitiibwa kya Mukama. Nze ambasada Josephine Esembwe naye ninawo kyenjagala okubuuza. Mwafumbiriganwa n'omwami mu bufumbo obw'obwenzi nga muli baweereza naye ku kanisa ne watabawo yadde abababuuzaako oba ki oba ki. Baasirika busirisi bwe batyo. Mukama abampeera omukisa. Ku kyaki gye nali eno nali siweereza mu kuweereza nti musumba amanyi nnyo. Twali twekola mu kibiina kyaffe ekya African Spirit. Nenge abamu abimu tibabisomesa ebyo. Hello. Hello. wepetuweza musumba. Amina taata. Yesu yeebazibwe. Aweebwa ekitiibwa. Yeebazibwe omuwanguzi waffe. Amina ssebo. Amanya n'eddoboozi twagaba Eriya. Essebo. Baagala okwebaza Katonda olw'omuwanguzi waffe. Essebo. Tiweebale kuwangula. Ekitiibwa kya Mukama. Njagala kubuuza ekibuuzo. Yesebo. Kyaki gye mwali musabiramu yali abannabbi b'obulimba oba yali ntuufu eyali teyogera ku kibi bannange? Mukama abampeera omukisa. Kyaki teyali abannabbi b'obulimba? Ebisinga tubiyigidde wano mutundu. Ebisinga tubiyigidde wano. Hello. Mukama yeebazibwe. Aweebwa ekitiibwa. Musumba jjejje mwagala nnyo. Nange nsanyuse munange. Omulundi gwawe gwasoosa okukomawo mutundu gwe wansomesezza naye wankozeemu omulimu muyitirivu. Amina taata. Kaakati mbuuza omuwanguzi waffe munange omuwanguzi weebale kuwangula. Ekitiibwa kya Mukama ssebo.
taata yalokoka oba yeetalokoka nga yalemerayo ddala mukama abawe nnyo omukisa Saalongo Mayanja Kalyankoko. Taata tannalokoka naye kati yakkiriza kyendi era ne kugenda okufumbirwa yansabira omukisa. Amina. Ddamu mukwano okube. Hello. Wanji munnange. Asabye gye mukama yeebazire. Aweebwa ekitiibwa. Nange mbadde nina kyempitamu. Eriyo omusajja animba ni mufumbo naye badde animbalimba na ssente. Oli mufumbo? Naye kati ono kusinzira ku bujulizi bw'ono bwawadde leero. Nebaza mukama omusajja nva mukubira essimu ne mugamba ebyo byose byagala ndi mulokole. Bambi. Ate ndi mufumbo. Mukama tumwebaza ojjeko n'emutundwe munnange bongera okusomesa. Kale. Nyinza oggwireyo eddalu kyova asanga na bangi tubeera nabo wano ku njegere bamuleeta eddalu yaligudde nga waggudde oluggi. Hello. Wanji munnange. Musumba mukama wawe yeebazibwe. Aweebwa ekitiibwa. Okay. Onagambye watabuka otya n'omugole. Kyejakutabula ku Saturday mizimu gyali girinye. Gyali mizimu kubanga kali kantu katini nnyo akatabula by the way. Naye ate nga gyali mizimu ebiroto byajjanga nga bamu balaba ku lunaku lw'embaga omufaato yebase wakati omukazi mbaga tebaddeewo. Naye ekyo kintu kimu kye neesiganga Katonda. Nti nze mu biseera byange byonna by'okutegeka obufumbo. Omwoyo mutukuvu yalingawo. Mami Justine nga nzijira omwoyo mutukuvu nga ngenda kwambala naawe, ngenda kutambula nawe, obufumbo bwongenda kubeera naawe. Nga waliwo ekyawandiikibwa Mukama kye yampa mu Isaaya 6:18 ng'ekyo nkyesimbyeko. Tunakisoma. Amina. Era mukama onagambye nze mbuuza lwaki ex-way tamu blockinga that spirit is kwekkiriranya. Lwaki enamba eyo togiblockinga oba kati kyajjira ddala. Okugiblockinga nti no kati yakitegeera namunnyonnyola ekituufu. Kuba kusalawo. Wani wa blocking omuntu nga gwe munda tosazeewo oba omala biseera Katonda akebera eri munda. Yes. Nti abamunanga abamu abasajja abamu bagenda ne kubasawo ne babasala n'eddagala kati gyakoma okunyumya naawe ogenda okulira okola otya ng'oddamu so kati ebimu byewalira obwenziba bwewala. Wanji munnange mukama yeebazibwe Musumba. Aweebwa ekitiibwa taata. Anyanga amanya bampitaddewo Katongole musajja wa Yesu kubayita ababiri. Essebo. Bannange omuwanguzi bannange gyebaleko. Kale ssebo. Bannange mukama yeebale kuwanguza. Ekitiibwa kyonna nkimuddiza. Mu butuufu nze buli lwe mpulira abawanguzi neeyongera okunywera mu Yesu. Kubanga omanyi obujulizi butunyweza nnyo. Naye nze kyensaba abantu nti bawulirize nnyo abawanguzi kubanga kati ng'oyo omukyalo olaba abadde agenda gwa mu nsobi naye Yesu amutaasizza olw'okuba abadde awuliriza kyo omuwanguzi waffe. Naye neebaza Katonda nti yeebale kumuwanguza. Mukama amumpeera omukisa naye mwami Mukama akuwa omukisa. Amina taata. Tweyanziza nnyo mikwano. Ogambye otya munnange? Mbajejje. Wanji? Yesu yeebazibwe nnyo. Aweebwa ekitiibwa. Bannange n'omuweereza waffe n'omuwanguzi waffe. Munnange weebale kuwangula. Ekitiibwa kyonna nkiddiza Mukama. Ono Stella Joy Kibuli Miracle Center. Naye kino bannange abasumba baffe bambi n'abawe. Ndowooza avuddeko bubi. Hello. Hello, Yesu yeebazibwe Musumba. Amina. Nze Karo ekuva Naweeru. Omuwanguzi affe yeebale Mukama yeebale kumuwanguza. Amina nnyabo. Naye obujulizi obumukoledde. Ekitiibwa kyonna kya Mukama. Babeere bulungi. Wanji munnange. Yongeza ku ddoboozi.
mbadde mbuuza omuwanguzi waffe nti kati ssaawa zino alina emyaka emeka? Kale ssaawa zino alina emyaka 28. Gokyali muto nnyo mwana wange. Wangi munnange. Mukama yebazibwe Pastor Jeje. Awe bwekitiibwa taata. Omuwanguzi waffe Mukama yebazibwe. Amina ssebo. Amanyo na ambassador Antigone National ku masito okuva mu timu tugenda mu ggulu. Neyebaza Katonda bannange olwamutundwe kuba kati ebintu ng'ebyo mutuufu amakanisa gaffe ag'eno tegabisomesa ebyo naye twebaza Katonda nti tujjemu tunesomesebwa tugenda okujja amateeka gaffe ag'okusaani nga tulina okumanya nga tuli bayigirize nese okwesabira okuwangula ebintu ebyo so mwanguze nkulisayo webale kuwangula Mukama abampeere omukisa. Amina. Mikwano waliwo ekintu kyenjagala okwadressinga nti omanye buli omu agenda mu kyaki njawulo oyinza okwesanga tewagenze mu Bible study naye ng'omusumba yakikoze atya nga yakiyigiriza kati ate oluusi oli Sunday mu n'atakola atya n'atasaba. So mikwano tetugamba nti n'amakanisa gaffe agamu tegasomesa bintu ebyo agamu gabisomeseza ddala bulungi nnyo naye nga bw'omanya obusibe busobola lunaku lwe banaakisomesa kulu tobaawo ate nekya deliverance kirala kyangu nnyo okusomesa ekintu naye ate n'otakisumululwamu. Abantu bakola ekibi nga bakimanyi naye nga ate balina obusibe. Ogambye ota munnange? Hello, yongeza ku ddoboozi. Amina. Amina nyabo. Wanje? Nyongeza ku ddoboozi. Kati embuuza kati abaana alina bameka? N'abaana 2. Kale Mukama awo omukisa. Amina. Hello. Kale Musumba Jeje no Stella Joy nze nkomo nakuseko kyembadde ngezaako gamba nti tuwuliriza abasumba baffe n'abaweereza bambi bagezaako tusomesa n'otuyigiriza naye ne tutafaayo ne tugwa mu nsobi naye nebaza Katonda olw'omukyalo oyo okuwangula. Mukama amutuweera omukisa kuba naye agenda kuba kati ayamba abalala. Amina nnyo. Amina. Ate so naye yali muweereza yatuwadde dde obujulizi bannange. Yali muweereza era mukana nyamba era n'ensira era ndi muweereza. Ngazi yali muweereza wakatuuti naye bw'aveeyo ng'adda mu kikiringa akuba. Kyebayita okusumulwa kirala okujoba enjawulo weeri okulokoka kirala okukyuka kirala ate n'okusumululwa. So omuntu yenna bw'alokoka alina okugenda mu process ezo 3 funa okulaba ng'ofuna olokose ate ng'okyuse ate ng'osumuluddwa. So ebintu ebyo mukwano 3 byanjawulo nnyo. Hello. Allo Musumba Jeje. Kanji taata. Ayobazibwa omunazale kumyo. Amena. Oyogera ko ne manu all season sikopola kyayise ngava mu kimu tukirita buggulu. Ye taata. Bannange twebaza Yesu kubanga ye wakisa oddeno mu karaoke akatuuti n'okola buli fujjo lyonna naye n'agamba nti nakumanya gwe n'obwona okola effujjo lyo lyonna. Olaba omunanga atwagala nnyo. Atwagala. Kyala ntuuko. Wanjinye sebo. Kala n'ofaala n'okola naye bannange Yesu ono yebala okutwagala ate yebala okwagala. Ekitiibwa kimuddire. Tumulula oza okusiba obujulizi ekitiibwa kikigiza Yesu. Wekiri. Ate tutale Mukama yateerako omutunge munnange kubanga singa kati tewakyawa kiri n'okikamwa n'oweesabira n'okutula ekintu ekyo kyetandivuddeko naye tugulumiza Yesu mu byonna. Mukama abampeere nnyo omukisa bantu. Kale sebo. Hello. Hello. Wanji munnange. Yeeraze Musumba Jeje. Awe bwekitiibwa. Njeroda Friday oli ku radio radio gijjeeko nange ngenda kujja ku radio gijjeeko mu kitiibwa kya Mukama. Hello. Wanji. Musumba. Wanji. Kakati ndeke mbuuza omuwanguzi waffe.
nti yawangula atya oli muganda we eyali amutawaanye yafa. Musumba mubeere bulungi. Okay. Muganda wange namuwangule yali sigenda gamba nti n'ebyawandiikibwa nasabira mu buzima bwe ndatereera ne Mukama. Nagenda olaba nga sikyamulaba mu birooto byange nga takyajja. Okay. Pastor Jeje omuwanguzi musizeemu akadomola ka ono juice from my account. Yewala obujulizi obusufu. Neyanzege Mukama akuwa omukisa. Account ya Michelle Onjirina era bwe tuva wano maama. Ogenda wali ku account ku canteen yawo. Ojja kusanga ogujja kwerobozamu. Michelle Mukama akuwa omukisa. Amina tweyanze nnyo Michelle. Amina. Ani asembayo bannange namukisa asembayo oluwa. Hello? Hello? Wanjisebo. Musumba Yesu yebazi. Amina. Nange Dembe Ivan. Wanje? Nebaza Mukama olw'omuwanguzi waffe. Naye nze nina ekibuuzo kyange kigamba nti ekibiina kye baali bakoze African Spirit tekyamu bakulembeze mu bo oba bayinza okumubuulirira nti ayi tugenzeemu n'omwami eyo muyise makubo si matuufu. Ddoboozi libadde ttono n'endooza katusubire. Ffe African Spirit yali ya kivubuka timwalimu basimba bakulu ffenna tuli bavubuka era abasingamu baali basingo so ate nga abasingamu twekyo tunaba kutuuka kujja wano. Yes. Okay. Naye ndowooza tuleme kwekkiriranya otegeera butegeezi nti kasita oba nga oli mulokole olina kubanga bamaze kwanjula ne bakugatta. Era nkibagambye wano. Ekyo bwebaza Mukama naye gwawulira oba nga olinayo abantu mu kkanisa abakulembeze oba baana mu gurupu n'omuntu obuntu naawe kenyini tuleme kubirekera basumba naawe kenyini osobola okubeera omukkiriza omutuufu mu kkanisa yo n'osinkana omuntu oyo n'omugamba munnange kino kyokoze tekikola kitya. So obuvunaanyizibwa si bwa basumba bokka tuleme kutikka basumba bokka buvunaanyizibwa omukulu w'abakyala omukulu w'abavubuka mu kkanisa omukulu w'abantu mwonna fena tusomese erinnya lya Mukama. Nina abawala b'ensumba social media abali ebweru nakugamba naye mbagamba si kituufu ekyokuyingira ofu nagamba boyfriend mga asooka kugatta kwanjule makuba amatuufu kyekyo mukwano mikwana balungi akadde kaffe keekano era nga twagala okwebaza Katonda mu ddakiika ezifaanana bwe ziti era mu Christmas eno nsabye omwoyo wa Mukama Yeremiya 3:3 Katonda akole naawe endagaano ateeka amateeka ge ku mutima gwe kuba nkumati ku mutima gwe kubanga agamba ati walibeerawo agamba nti tegeera Mukama omukulu n'omuto ffenna tulitegeera Katonda. Mukama akitukolera ekyo teeka omukono gwo mu kifuba gamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero nange nzija mu maaso go era nzikiriza nti ekigambo kyo kiramu n'obujulizi gye butuufu era nange nkukkiriza n'omutima gwange era nkwatula n'akamwa kange gy'amannya gange mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo ekyobulamu bw'oliba oyita abalonde bo mbeera omu kwabo. Nkwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina. Mukyala Juuko mu ddakiika ntono nnyo tusabire ku ssaala katikitiki katono. Kale kati ombeke tusabe. Kitaffe w'eggulu nkwebaza olw'obulungi bwo nkwebaza olw'ekitiibwa kyo Mukama nkwebaza byonna by'otukoledde nkwebaza kuba nti taata onzikiriza n'enzijjayo n'enkubeera ku bujulizi yonna gy'onzijje nkwebaza kwa wampanguza munnange eriyo abali eyo nga bayitamu ekyo kye nayitamu gwe wasobola okumpanguza owangamba nti wammanya nga sinana kuyingira mu buto lwa mmange abakyala n'abaami abo bamanyi taata ntuma omukono gwo yonna gubajjeyo oba wasobola nze okuntaliza nonnoonya yonna gye nali mu bitositosi mu kwevuluga kwonna kwe nalimu paka ng'onkomezaawo mu maaso go
taata n'abakyala abo n'abaami n'abavubuka mbakuleetera mu maaso go golola omukono gwo ogw'ekyuma gubajjeyo paka ng'ekitiibwa kyo kirabisiddwa kabakabaka eriyo abavadde mu famire nga ziringa ezange zinavaamu nga ku bajjajja ne bajjajja tebawulirangayo mpeta era nga kyalugero gye bali mukama obanga nzi wasobosezza okumpanguza nabo mukama bawanguze bajjeeyo empeta zaabwe gye ziri gawuni zaabwe yonna gye baazisibira mukama wanzijjayo mwetali family nga n'okusoma kwali tekuliiyo n'onfuula ensonga n'onfuula empaji nabo bajjeeyo obawanguze mu Kristo Yesu mwana Katonda mulamu tusabidde amina bane mukama abankuumire era katumukirize notandise ne Monday nnungi mpaka ku Friday nga tuli ffenna essaawa zezimu mukama abampeere omukisa abanjagalire mweraba Juliet Juko Jeje wamu n'omuwanguzi waffe Mirembe Ann. God bless you.